kati wafulumiza Wangadya mu office okimanyi nga Wangadya tajja kumanya nsobize ajakoza tuwa Kaweesi abasirikale baataasa Kaweesi mpulira omusirikale yali ataasizange nga bagala omukuba omanya abasirikale gundi bebadde nabo Anita Among nga bakola n'obukolomooni ayi badde mbamanyi ne basekulu ne batusindika waliwo nayagala okwogera ne Anita Among Kayihura amanye amagye ge yalina. On the sidelines Mujirasha gye tuli ne Stanley Ndawula Ndugu munnamawulire ow'erinnya the brain behind the Investigator TV and the Investigator newspaper ate investor businessman owa Yaya extra residence jamuku Yaya obe ne byolya naye waliwo ne byoyiga nange ndowooza nkiyize mukama wange bwe mbadde nze nkusabye appointment zize tukanyiza kakwa nagambye munaana n'onkubira ku mwenda Minisita Kahindo Tafiire bw'agamba agenda okumusikira nti by the office njikuwa naye nerabidde okugamba weegendereze nnyo ekitongole kya gavumenti ekimu era nakyo naga nti crime intelligence department beegendereze nnyo kuba balina kyebayita extrajudicial killings ng'oli mu crime. Kyenkugambidde ntino nti is a candidate of CID. Tomalaga wazambuka bintu bwe bityo ate badde minisa wa internal affairs kitegeeza tuwe information tugyetaaga Mr. Minister ntegeereza naye ground story actually njagikuwa kubanga mbimanyi oyo alina obukyayi ku bapoliisi n'alina obukyayi munene nnyo ku musajja gwe bayita Damulira. Bayita wiki nabadde kugamba nti waliwo abantu nga tolinawo obalaba nnyo naye ng'ensi ebaagala ensi eyagala Damulira. Christopher yali akwaddeyo wadde 10 omumanyi Damulira mumanyi yali akwadde na wadde 10 Christopher Damulira ndi sente zizino nedda simuulya baana mawulire boogera naga nti bampa Damulira sente z'okukosa nti akuwa obe nekyomukolera talina bajeti ya mawulire tazimpangu Christopher talina bajeti ya mawulire yasinga okwagalibwa bannamawulire ate n'amawulire taganoonya tomusanga inawo kano naye Tafiire bw'otaakuba essimu ne weetondera musajja oyo ate ne bw'onaamwetondera ekibi tajja tutugamba kola public statement naye mbu bagamba otherwise tugenda kuyingira tukutuuke ne mukyala atunda ebitengi yajja omayagala nnyo ebitengi yajja mu ofiisi y'okuguza ebitengi nakuka omusajja w'omu Bayibuli yalengera omukyala anaaba n'abuuza bbaawe yaani tomuyita musajja kabaka n'amubuuza bbaawe yaani nti ye gundi n'agamba musindike ku lutalo n'agamba komanda muteeke ku front afiireyo omukube yeddize Queen Sheba. Eyo story etuukirira bulungi nnyo okujja n'Otafiire ku mukazi w'ebitengi tujja kunoonya buli mbeera. Abasajja abakoledde eggwanga lino sirina kyenjagala ku Damulira sirina kyenjagala ku Muhoozi naye waliwo ebintu abakoze Mbuteya yatudde Damulira yagambye anti si yaani agikulira mulalu obadde okyala ku President Yoweri Museveni. It is serious for a minister leaving a docket of internal affairs tuga nti waliwo extrajudicial killings. Namboozi wano yagenda n'ayogera ebintu inciting abantu mu balumba abasirikale n'abaki ebbanga lino lyonna n'ogenda okukakkana kuba nti takyayogera bbanga lino lyonna ali mu kwegayirira wa General Salim Musale muleme committinga treasonous gundi statements ne mwekweka mu maanyi ge muyina statement yabadde statement nnene Joe Gashumba n'ayogera ebintu ebyo baakakomezawo bukomya n'agamba zino byogera dda munnaffe wali obigamba ani otokimanyi nti no ekitaneetetereka ekirala kijja kutuuka kijje mu budde bwakyo baakijjeeyo ne bakikubisa bw'omwana omukulembeze obwegendeza olulimi n'okozesa kati oyo alina obukyayi ku General Damulira
kubanga jjukira obukyayi obusinga bwa General Muhoozi. Oba ntegeeke akuba Ddamulira naye nga ali mukubani akuba Muhoozi ate Ddamulira ali soft ku Muhoozi. si soft. Bano bannamagye bakolagana. Ddamulira taking orders from who? From the CDF. Eno bamutwazika wazisi mu poliisi munnamagye weeri naye waliwo ekinyumu ati ateeka okuwa ndooli kati Kayindo Otapiire agugulana ne General Muhoozi. Kayindo Otapiire nga yegase ne mutabani bagugulana nani ne Muhoozi ko General Museveni sali abaana batuuze abantu batuuze kati bagenda okugenda ebikapiiko okutuula abakanyise gundi Minister wa Internal Affairs Kayindo Otapiire alina okukwataganya nani ne CDF. Ddamulira agenda ne mukama we kati jjukira bwombi bakama be oli mukama we nga Internal Affairs Minister wa Internal Affairs oba ntegereke yes mu police ya lineage mwa ate no mukama we kuba is still serving general agenda ne CDF kati yagendera ku side ya opposition. Otapiire tumanyi byowalana abasajja abo so kati weesootinge naye ngenda kuwa show number ku ebyo jimpe ngenda kuwa jimpe this statement manyi bannaganda manyi nti tetuli serious statement Otapiire gye yakoze ng'agigamba Ephraim Kamuntu weegendeze crime intelligence department balinamu kye bamanyi ku extrajudicial kill. Otapiire is a godfather wa bannamawulire abo abawandiika fa informal gundi journalists abo naye nabo baatidde okuba Ddamulira. Obumanyira nti nti omuntu bw'aba akola ekituufu ensi eba emulaba. Ekituufu nga bw'oyogedde ensi eba emulaba batono kufa bayinza okubayo kuba Ddamulira teri kwa n'ekyomukwata omukubira ki ebintu Ddamulira byakoze wano mu kutereeza ebya ghetto biki ebyo singa ali muntu ayagala kamera singa atuyita buli kiseera buli lunaku tuzunga naye twandya tumupampalinga bwe twakola yali luddawa waliwo gaye yakuba akafaananyi namubuuza ani ono n'agamba mu Ddamulira mugamba eyo mu ghetto nemugamba sembere okukubira talina na bannamawulire omubuuza namugamba nti you don't tell us ennaku ezo baŋŋamba babifinze security ye eya Ddamulira kakati nembuuza lwaki babifinze gundi security y'omusajja tebanga bagenda mukuza tegeera era waliwo omukulu yali wano nemugamba mukama wange onampaamu akadde kuba ye mukwano gwange yamala okulya ekyemisana naye netutuulawo nemugamba njagala ondiiremu Ddamulira bamwongedde security naŋŋamba no Ddamulira alina ekyejo atambula n'emmotoka motoka ye eyali mukumbi emuva mabega tayagala genda ng'asagula kubo etegeera tayagala banasigala bagenda bakola ki nemugamba kati mwamuwadde gundi teeka nebagamba nti teeka kulolanka ye nga jjeno alina okubeera n'emmotoka eggulawo yabadde atugamba jjo Meja General sirinnya lya kika nti balibbulamu omuntu kintu omuntu aba akikoleredde yabadde akuba Kayindo. It is the first serious statement hard statement that Ddamulira has made mu public life kati kubanga akimanyi tebakuba ye alina okuprotectinga mukama we gwe bali mukuba kyobola yayamukudde wabaddala yayamukudde sinabiraba tonnagiraba naye baba yakikoze kati ndooza kikutegeeza lwaki jekakweza yagambye obwa Meja General basebo sirinnya lya kika nti babbulamu obubbuzi omuntu oba olikoleredde nga nti bajja ojja kuvaayo bulijjo osirika ojja kuvaayo ali naye ku lumbe wagundi ow'amagambo nebagezako mu muzindalo n'agugana tayagalira ddala kubeera open naye bw'aba nga yakoze gundi yakyogedde but light atolooza agattako ki but the statement if you are talking about extrajudicial killings the Chief of Defence Forces atukuuma must be responsible or must Kayindo Otapiire ensejja kuyimirira naawe General Muhoozi oba ensejja kuyimirira naawe Magambo bonna amusimoninga kale bazirwanako senior general musindikire ba CID bagendeyo ababuulire kyabadde ategeeza ordinary DEF eggulwewo
singa bakolagana ne CDF Otafiire yandibadde akubidde CDF omugamba I am leaving this ministry but there is this case of extrajudicial killings take interest bw'ogamba nti oli minisita wa internal affairs ng'ogamba CI azikola nga go supervisor lwaki tewamukubira n'omuyita mu office IGP wamugamba summon him watuuzaako olukiiko nga lwe watuuza luli n'ogamba mwe bwe mugaana simanyi okuwa omukyalo oyo kamera biki ebyo contract ngenda bagoba mulujjudde ng'abyogera omanyi ayagala nnyo wano amawulire bamanyi nti kabyokuwona ku poliisi n'obubbi naki naakola amawulire kakati munnaffe kino ekinene nnyo kiri ekya contract y'omukazi ekya cameras kyekinene nnyo okusinga extrajudicial gundi wakigamba kwa IGP bonna bagaanye oyogera ne Museveni muganda omuto mukuluwo wali omukubiddeko n'omugambo wajagala kusinkana bano abaana balina bye bakola ebitali bituufu mu kifo ky'okugamba Ephraim Kamuntu ajja gwe baka obwaminisita kigamba appointing authority the minister mwondeka extrajudicial yatuuka n'omugamba nze nzija mu ministry tebampuliriza mpagi ministry eno gyonoyagala okumpa lwaki awo tewamugambirawo nti by the way n'ebikirala ekiriwaliwo bino lino waliwo ettemu erigenda mu maaso ery'ekimpowooze nga gavumenti because extrajudicial killing means abadde n'omukisa bulijjo ng'ayogera akola statements n'agenda nazo naye yakutta awabi ani anamugambako Museveni amutya banga Museveni atyo public ejja mugamba CDF yani mugambi bajaga nti takwagala public ejja mugamba damulira ono wansi damulira omumanyi wabino acha n'okyogerako osobola n'omuusa aba statement nti yogera naye oluusi atumenya damulira abantu bayogera nabo basimanyi baani ghetto kids balina n'essimu y'embu boogera naye nawulira bagundi ani full figure nga nenkubira damulira nangamba bwati busigira ye bayagala kanaita eri wa damulira kando damulira oyo asobola okugenda n'abageto naye gwe naye tuyinza okugenda n'ekamera muga nti make a statement reference what Kafire did n'asirika n'agaana ogikola anti amanyi oli mugezi ogenda gikula gikozesa mawulire nanti agaana era nga mutuufu nze nange nefuna omukisa ogumubuuza era mbajja bikozesa mawulire naye tasobola bikwogera tasobola byogera ate anye bano n'amawulire abali serious simanyi Museveni waali naye nandigaye mwami Museveni that statement y'Otafiire must be investigated ebimusanyusa nti nagambya leverage bajja kugulayo fayiro nga tetutegedde kati after about 3 years bamugaye bayirayo waliwo fayiro wano weetaaga okukola statement kugambe wayogera ng'ennaku z'omwezi minisita yatugambye waliwo abantu abatta abantu mu kimugunyu that's what it means kugira nga oluzungu lwemmanyisa naye nga njagala okutegeeza byonna badde ndowooza nti nakuwa sho namba naye njagala okutegeeza extrajudicial killings zikkirizibwa mu nsi yonna era mu Uganda twali tuzifunyeeko that is an order shooting to kill kabyogamba omusirikale shoot to kill ekitegeeza obujjeewo process ya court CID ogijjeemu kikiyitibwa extrajudicial twakikola wano ku Wembley what have you said zikkirizibwa mu nsi yonna twakikola ku Wembley abantu batta abantu misana nga tulaba oddeko ebyo simanyi batwale mu court President Museveni yagamba Kayanja kuba ekibola nti yabeerawo ekiseera kitono tumukunde yatya nogiriidinga ngalo yalagamba this is extrajudicial killing sigenda ziriidinga deputy Kayanja n'aziriidinga bamuwaabirawo tumukunde yazigaana yazitya he's a lawyer yazitya he's a lawyer ne wali walina okubeerawo mutabani wange n'azikola mutabani wange yazikola Kayanja yazikola but you know ensi temunenyangako this kind has never condemned Kayanja for Trump yagenda Iran nga tafunye lukusa ekigere era ennaku ezirala bazigwayo akkirizibwa okutandika olutalo nga tafunye lukusa naye teyina kusukka bbanga alina okubriefing ani Senate enene ya wansi okitegera parliament alina ogikola whatever they call it kati era olaba nti gundi bwe zaali ziggwayo ennaku n'agamba ceasefire agende kisigale mu mateeka kikkirizibwa
kikkirizibwa naye kirina kubeera kya bbanga tokireeta lubeerera kyobola Wembley yabeerawo nemala nennyuka negenda. So are there extrajudicial killings in Uganda? Ezitali gundi sanctioned teziriyo waliwo eziri sanctioned? Wembley njikugambye shoot to kill order. Wembley njikugambye. Okay, eza Wembley twazima n'endala maybe Kayindo Otaviire omanya n'ebintu byakola bitakkirizibwa mu mateeka, maybe ayina gye yasindika abaana b'okugenda okukola gundi ne babakubirayo mu operation. Kati tuyinza giyita extrajudicial babakonda. Iwe bali omusajja batawaanyiza nnyo ayina ba godfathers mu gavumenti mu staging egundi robali agigendemu agigwemu be kyekintu kyegambye sana tajja kulaba ku ssente nga kitaawo ali mu ddwaliro n'atazibuukira ne baziteekako sijja omusajja wali yeetaga obukadde 5 buli lunaku bw'alabira nga nsooka entaase taata wange tulibiraba edda okabuuse. Kati osanga alina abaana be yasindika mu field ne babakubirayo. I hope you not regret it. Ekyaki Sente wazireka at the time of need. Zijire mu budde obuli forgive bensega nti bane ina taata nga mulwadde ntaye kitafo yennyini ne wamala abona n'omugamba nakozesa sente zesimanyi gye ziba okujjanjaba. Ayinza ntuwe obutonayo kati kampi wandindese n'enfa kati kampi tulabe kyogenda okukola. Kitaffe munnaddiini abasajja bannaddiini myaka 85 babuulira enjiri n'enkuyegenezi gundi zijjire mu budde bwa kikemo ddala kibayite ekikemo ng'ozeetaaga kikemo gyendi kati nze muyanga njagala maama wange n'obulamu bwange bwonna n'abeera mu ddala nga bitaga milioni 5 buli lunaku. Nyinza okukemebwa oli n'amala azisuulako nyinza okukemebwa nti ku lwa maama kwata ekizimbe okisinge. Nze namalako ebbanga lya myezi 2 nga nzijanjaba mukulu wange Lubaga twogerera okuba nga babanja milioni 7 ninkwata ekigundi amaka gange ekyapa nekitwale wa Manerenda tatuwaze oba emyaka nga 10 egiyise nakati tekibanga mu mabanja nkijja wano muteeka wali nkijja wano muteeka wali next tulina mirembe nga family. We are okay. The brother survived. He survived. Did he know what you did? They know. The weapon wali kyetukuika. Has he paid back? Paying what? Come on. Muyanga muva mu family ki? Paying? Yes. You mortgaged the title to treat him. He survived. Yasayininga wamba mumuwoze. Tukutwala yeyo. Ndabula family tefaana na wetu. Jeyo. Waliwo ebintu by'empulowulizi mu Uganda bibadde simanyi nti bibeera. Ndabula family is not like that. Ayina. Era kati nze yitusasula. Ekitege tetudawo oleetayo mmeka oleetayo wezofuna teeka ku simu yiyo. Womanyi teeka. Naye bwe tugenda kukola list tweyanzanya muyanga tutabe bale tosinga muntu wabweru yazituwadde nga tugamba bannaye mukubireko ku mukulu Doni mumwebaza yatuwaddeyo sente bwezi ng'omukubira mwenda ne bwe mukubira you appreciate naye mbu bakubire stand lobanze nkubire Jericho bankubire Sam tuno twebale. I don't want to be a prophet of doom. What if you get into need for extra money nga teziriiwo? I definitely will. Nga zino zaabadde ku nja kusinga ebyange leka naawe ontegeezezza nti I'm a man who holds 3 ministerial positions mu population y'abantu emitwalo agisukka mu 5 mu Bwakamuswaga. Population y'Obwakamuswaga emitwalo minister mu Bwakamuswaga. Kati bampulire batya ate oliko ebikola amawulire ndi minisita wa Kamuswaga munnamawulire investigator mutabani wa Canon wa Reverend Canon ayitiddwa ku CID anyole obukadde 5 obw'ensimbi. Mpita ku byamawulire era Kayibula bwe yansiba abakooki buzajja bukamunye nga bujjudde amatuuki waggulu embuzi wano ku Kanja Street we nali ku Bukoto Street ne basalako yaya
abakyala ne bajja n'abaami abakadde abakulu ne banyimbira n'oluyimba akomyewo yegwe omulangira omulungi azze Stanley Ndawula y'ono gwendowooza ne gayungula bw'aba kaabuzeewo ffenna abakoki tujjula ssanyu era kookomyewo kaatumwebaze naffe anti yeggwa tuusiza ensonga zaffe eri ewa taata ne bakuba n'oluyimba ne bagenda kulika baakugombamu obwala nga bategeeza kayimba kali ngamba nkwate ssente zenzibe zemunteze obutezi siibula naawe mbiwa siyagala kusiibula. Have you met Kaikulu of recent? Namusanga juzi mu MK birthday run. Namusanga tumulina. Oyo kannewe batamuyisa agenda. Wangambye osonyiwa. Wasonyiwa Kayihura? Ye. Wangambye osonyiwa abakozi. Musonyiwa yankola ki? Yakusiba. Ati politics bwe nagambye. Kati yansibye weekend. Ne bamusiba emyezi 8. On the sidelines, you're right over to you. Sale watu basigala bambuza Stanley Daddy Stanley tujja kudda ne Stanley Ndawula Ndugu ali bize garange bwembera bize obudde mbufu yabeera bize atuwaddeyo kaddozaako nindiridde kuwuliza gavumenti ya President Kaguta Museveni njagala n'akayingira gavumenti ya siri mu gavumenti nene akatandika okuwagira mu Museveni n'NRM nindiridde okulaba engeri ekwatamu ensonga zaddamulira okuwagira no waliwo obudde anti ze kati kyawaba waliwo obudde bwe nali nnyo ne beesi kanze kugamba nti muhoozi muwagira kukwata ababbi ate okutulugunya lukwaga ate sijja kimuwagirako sigende kugamba naye kati bweweteeka mu bintu bya ndigwa pate weti weeretera collective responsibility ne bakola ekintu naawe n'okikola ki n'okibeeramu be in the middle of the road tewali agenda kutomera ekyo tegeza kati siyinza kugamba gye n'omuhoozi nti ekyokunyiga leero wakola ekibi nkimugamba naye nsobola omugamba nti ekyalukwago kiyinza okubaamu ensa naye kyakwatiddwa bubi si tekimugamba kiyinza mupyero ate nelukwago ne mugamba nti mulekere endagaano ze mukola n'abasajja abo si balungi bwe mumala ne mwefuula osobola kigamba lukwago siba kimugamba kati mumanyi lukwago mumanyi n'obala okimugamba lukwago nze mugambye endagaano ojja ngenderere ate yajeegana yawaabira bubizo ne musango gwagulwa gwakomamu yawandiika nabanga awaabidde ne musango gwakomamu gwe nagamba lukwago nti ddamu oyogere muzijeyo bwino yaddamu ze emidde ebiro nze muntu ajja okugamba ekintu onooza balina nabangamba gundi ajja kumaye gundi wamulumba enyagenda kumutageza tasobola nze siina mpala naye ku muntu yenna abantu bonna mbogerako nga mu bifo byabwe biri public naye era nzikiriza nkubuuza respectively weesiga ki toyina musirikale toyina bodyguard oyina ddogo entalo z'okwata kati ng'olwawanga kati wafulumiza Wangadya mu ofiisi okimanyi nga Wangadya tajja kumanya nsobi ze abasirikale baataasa kaweesi mpulire omusirikale yali ataasizangi nga bagala omukuba omanye abasirikale gundi bebadde nabo anitamu nga bakola n'obukolomooni ayi badde mbamanyi ne basegulu ne batusindika waliwo nayagala okwogera Kayihura amanyi amagye ge yayina bamukwata addukira mu kakubo ka mmisi nalaba Anitamungu ku ttale ya Museveni naye nga Museveni nti nakijala omugamba no wacha nga nina kyemugamba mwekwase nga Katonda kajibe bino goyita amalogo gatondebwa Katonda weesibe ku oyo tegereke teri kigenda kutuukako ng'ennaku zo tezinnatuuka anti waliwo kyentya bwe mulisinkana ne Wangadya mu restaurant oyo baamufulumizza ajja kwerabira ensobi zaabwe tulabikemu ngambe nabadde ku gundi ku pate ya muganda wange Frank Mwesigye yakola meeting emu first and last meeting ey'okwanjula I went nga abantu bonna betuwandiiseeko mu nsi muno mwebali
abalungi n'ababi era bwe natuuka ali ku mulyango tumira mukama wange ndeese obubaka okuva ku yaya n'okuva ewange kennyini bwegumu nsaasira nyina okugenda kati lwaki neeteeka mu mbeera musajja yajujja okuntunula mu maaso ankuba oluyi neeswaze nkola amawulire bw'omusanga mu restaurant tambula ogende si lwakuba nti omuwalana naye you don't know how they will react tebula basitambula journalism oyo mukozi naye nga sirabanga tansasudde kye nandigambye that journalism of sacrificing where people have baobole obalaba the Chris Oboles made fortunes from where we feared. Ni muyango manya abantu abagala okubeera nga nange mwene tobutunulira bya ssente byanfuna. What do you mean? Minisita kigo okubira essimu noganze miyanga lutaaya n'abuuza owaawe. Tebabuuza akubuuza byokola. Omanyi waliwo omusajja alina billions ku akawunti ng'asobola okusasula miliyoni 10 alabe minisita omutuusi wa minisita nga talina busobozi gw'essimu okuba gweweereza ne message ero genero ero honorable nkwetaaga munagamba jangu enkya ssaawa 4 n'otuuka nga waliwo abantu 30 n'asooka alaba omusajja yankubira ozikiza namugamba tetuli ku mpewo. Weebaze Katonda olw'ekyo tekagamba nti tofunyeemu mukama neyanzizza. Omusajja yankubira omunene mbalina ssente muno ng'alabe interview gye nakola ne General Nalweyiso Proscovia Nalweyiso first nanga nti myabo oliddamu okukaaba obwavu nti waliwo enjagala nnyo omukyalo yakulwa Nalweyiso oliyanga nti oliddamu okukaaba obwavu nenga naye Nalweyiso siina kye namusabye kubanga ntya n'omusaba ne bwe mba neetaaga kati gwe olina eyakuloga nanga onzizaayo kati gwe wagenda wana Nalweyiso General Nalweyiso okufuna interview. Yes. Naye bwe mwanyumya wamusanga mu mbeera ki emunyumiza ebizibu. Twakola interview ne tuvaayo olanga nti nkusa mulaba ntya ng'omugamba maama interview tugimaze ninkwetaaga nga lutaaya nkomewo ewa jjajjange oba wammange wano ninaaka proposal kange ng'ekyo kirala si ku bino anti akwada interview abantu kyetubeerera abazibu nkwada interview ate oleese n'ebizibu nabisabye oliyanga nti bwoliddamu appointment Kasuku yali abalaba nga we bali wali nagamba president naye nsaba onzikirize maama ape appointment kati abatategeera yaligambye maama bwe nva wano mukazi ndala mbadde njagala nzije kukuba akamu bwe bakola ate ne maama yamanya ati aliko nnyini ye yamusaba mwami naga nsebo yo excellence nsaba okkirize maama kati omuntu omaze okumujja ku interview mugambe naye maama emizindalo givuddewo nti tumaze naye maama mbadde nsaba oba PA ateremu ku appointment nga lutaaya njagala kulaba naka proposal kwe njagala okuleetera odde oluvannyuma rw'ekyo kisentegeeza era omugambye nsaba PA ankolera ampeka appointment kano olw'okugenda ne proposal nina essomero erisomesa bannamawulire bavubuka bonna baana mu myaka 18 ku 2 bwe tukola bino ki nali agadde intake y'abaana 50 era weebali naye sina busobozi onkubira w'akasimu maama onkubira akasimu oba mu UDB togenda kusaba sente ze yakula zeaterisi nsaba okunkubira akasimu mu UDB bampeyo ka soft loan budget gundi yange proposal yange olwajja okwanguirwa obulamu nesande tuli mu ggwanga ddala omanye abantu we banjeereza okulaba muhoozi bakuyereza walaba MK nimye walaba yigo omusajja yatuuka ku MK ate okyayagala ndalaba MK siina kye namusaba journalist naye kalinze bwe mba wakulaba MK sola mulabanga munnamawulire okitegeera nze nange saamulanga munnamawulire naye saamusaba kintu wamutuuka kooti walina appointment yaki namulabanga munnamawulire gwe yabuuza eyakola ekintu ekyamusanyusa nayagala okuinterakitinga ne munnamawulire oyo tiwali munnamawulire aluza bwatyo ne tunyumya casually public affairs saamusaba naye nga abantu banjeereza nnyo alino kankubuulire
ngera kuwa story kimanyi no budde buwanvu munagitema munagenda mu kitundu ekyokubiri tewali buzibu nalina mikwano gwange no si mikwano gwange nalina story ngeri kwata ku bantu abamu one of the ministries nga nene nnyo ng'ate abantu ba victims bangi baana nga balya sente zaabwe nengamba abagayi bano nyina story efaanana ne bweti nembagamba ne baŋŋamba lwaki totuyambye nogireka niba yasobola gireka okujja nga munkoze eki munsuubiza ebintu bibiri minisita njagala kutegeera story ba minisita yali story ya minisita kiveeko yali ministry oyina ensonga z'abaana ntera okugamba abantu story zetawandiise zisingiza okukolawo enjawulo kati kyenkunnyonnyola zetawandiise kakati bagayi ne baŋŋamba omanyi tuyambe otuleke ne mbagamba ngenda baleka ku conditions bbiri nti mbawo omwezi gumu mukole kye mutaakola sente zo muziseseme buti zaali nnyingi niba nabasajja batandika okulya n'obutaliimu abulya nimbagamba mulina sente ezimala oba muzijja mu akawunti zammwe oba luddawo mulina sente ezimala okukola ekintu ekyo ekitegeere nimbagamba wadde omwezi gumu condition number 2 buli omu ateeka essimu yange enamba yange mu ssimu ye era munsuubize nti lwe ndikubira nga neetaaga obuyambi ojja bbumba oba ntegereka nkitegedde obasabye basasule be babba naawe basigaze essimu yo just in case you need them one day era omunankuya mugandi ku Serena wenateranga okunveerawo nga nyumya nekadde waffe Pecos Kuteesa kama Musaasi twasomeranga obutabo najja ku Serena ne $1 million nangamba ndeetedde weekend nga nze weekend ejournalist nenkwata $1 million nembalako akakadde nenkateeka musoni mugaa kano kamumala okushopingira abaana bange ennya nenzimuddiza namugaa gye nabagambye byentegeeza mu wiiki ng'emu baali batandise okuyiwa materials kuzimba hostel z'abaana tegerera abaana nembayita basoosi nebaga bino bye nasabye abakulu mumpeemu omwezi ogwo bwati babakoledde nja kgenda mu maaso okuba story emwingi nebagamba ssebo totawaana batandise dde okuyiwa materials ssebo tweyanziza kati nembeera mu hero eri abaki abaana kuba kibayagala wakiko nembeera hero eri ababbi nsise naye njagala basesime ne bazisesema so wayitawo ndowooza emyezi ng'ena etaano ng'oluga yajja n'eddiiro ngeri mu ministry nekubasimu nebaga mujjukira ate nabaga mbeetaaga basinga naawe ku Serena nebaga mujjukira conditions ze nabawa nti ezaali meka zaali bbiri kintu tewekirabye bakiggulawo nokiggulawo nti nabalaba mwebali nnyo condition eyokubiri mugijjukira nti batugamba tuteeke ki namba yo mu ssimu zaffe tulumu olitwetaaga nebaga kyekiseera mbeetaaze njagala contract ye tuli contract nebagamba njagala mwani yabagamba ntisobola kusaba nsobola okukikola kino nsobola ate balimira ekyokusalawo kuba nze siwandiika ekigambo kyange endagaano siwandiika ndagaano so ne contract nenjifuna naye ne making sure nti nkozesa kampani eri legiti okola omulimu omutuufu si kulwa nga bakukwatanga bali era kampani naji outsourcinga bwabweru mmanyi abamu ne bajja kunzima sajja ne bajja ne bazimba ebizimbe ne bamalira mu budde nga bataddemu ne ssente zaabwe ne bamalirisange ne bampa ssente zange 8,000 UGX 8 ezawano ejja $1 ate gyalina 12 naye nagabako nange kubanyambako kati journalism oyo ye mutuufu
ffe gwe twasomesebwa naye takyakola. Anti kati mwe babasomesa mubijjeyo mu anti ffe abamukola ate ensi etulaba ng'abasiru ng'ababuya. Stanley, we are not respected for that kind of values. I helped the source. Yes, you did. You did. Nebano tebasigala kyekimu. Nabo wabakyusa. Ntegeere. Yes. Tebasigala kyekimu. Bamanya tino kiki balina okulya kiki. Lwaki olya ssente y'omunaku? Kanje nkugamba kwota faya. Lwaki otwala muko omunaku? Ate omusajja si munaku nno. Balina erinnya mukyalo oyo. Nandiroza nti ogezesa story gyeri. Bitenge. Omukazi atunda ebitenge. Ebitengiredde. Msibulanga gaidi. Nina sanitizer wana toto. Sanitizer gye neyanziza neyanzike. Bagenda nti oyiga ngotta. Tugira tunyumizaamu abantu. Nze ngamba abantu nti katubyogere abantu babitegeere. Bayinza obutabikola. Kangende wa kanoni. Wedda amasimu gano golaba. Taata mulwadde. Gampita ku ddwaliro. Tusaba Katonda taata Reverend Canon. What's the name? Reverend Canon. Yeah, Reverend Canon Stanley Charles Ndawula. Kitaawo Reverend Canon Stanley Charles Ndawula. Yaweereza mu bulabirizi bwawa? West Buganda. Awumuladdi. Awumula emyaka oba giri mu 20 oba 10. Kalina emyaka 85. Naye myaka 85 togimuwa. Omulaba. Togimuwa akalakata mmotoka n'agijja eri n'agye Kampala okulaba abaana. Beba Reverend Canon b'emyaka giri. Awo nawe olina okunoonyereza nga investigator. Bali basajja bakozi. Reverend kitaawo. Bw'omusinga ne Reverend Canon essaawa eno bayinza okubagana ebikonde. Naye manya awo otyawo kuba oli mwana wa mwawuli. Ate kisigambye nti Mengo tebansanyusiza. Nze by the way no batulaba na Bishop Senyonjo yali Mengo olumbere mu balembirizi. Bishop Senyonjo. Ne Bishop Senyonjo ne muzei wange bali bamukwano nze nakolako project ya Bishop Senyonjo by 1994 ngandi mwana muto tukyasoma bye tusoma tukyakola bye tukola naye nga nze ndi mwana wa mu kibuga mu kyotera nga capital gwenkozesa wa million 10. 100 million. Mwanyi ya kiboko yatuukira ku 1,600. Nkyenda mwena. Kati sente ezo. Ng'okola Bishop Senyonjo. Wali okola Bishop Senyonjo. So naye bwe natuuka bwe yagenda n'atandika okuyingira ebisiya nze namukuba story ya so. Yobadde otya Stanley. Nja ogambye ali Mengo njamula mukwano gwange. Bali wamu ne taata. Gamba nekezimba nera bali mugundi eyo ekizimbe bakiyita batya. That popular. But your father is inaccessible. Ali mu ICU. Tetumulaba naffe tubeerawo bubeezi wali bakuba nti family tuli bangi tubeerawo ne twegumya. Naye waliwo muwala waffe Suzani yakolagana ne badokita agenda ne bamugira naye bajja ne bakola conference ne family ne batubuulira embeera gy'alimu as a family. Bakati n'okugenda obugenzi mu dialysis twalina okusayininga abantu bangi bagenda ne batadde dialysis. He's recovering well. They are telling us his body is responding positively to the medication. We pray for him. Bwetyo kale yongera okukoleza omusajja mugumu wandi batusobola kumpa interview olwaliro bwetyo naye nkwebaza musajja y'omu ali mu kulwana n'obulamu yatugamba you should always let God's will prevail. Waliwo ekyokola ekyobunne ne kikoma n'olekera Katonda. Tusaba Katonda kitaffe ayinza byonna ajjanjabe Reverend Canon Charles Ndawula taata wa Stanley Ndawula wa the investigator ku Yaya Extra Residence we tuli naye bweva wano kansooka nfunemu ku luwombo wano ku Yaya nawe bw'olowooza jangu ofune omukisa ogwo. Bwe tumaliza on the sidelines question news Yugi tukagabane ku investigator. The investigator nja kukyaza tukole yako. Bwe tumaliza olwaleero nze Simon Muyanga Lutaya.